kulamusako omuyira ba KTV onako olwaleero olwokusatu nga buli kibeera kijjomanyi akuna mchezo. Nze Raymond Kazibwe kityo mu nsonga yo ssemasonga ez'amateeka tutaka okujuliza obw'amaanyi n'ennyonnyola esinga ku ya bulijjo yaffe si ya bufuzi nedda newankubadde ng'ensonga ezimu zinganya bufuzi yaffe si ya bufuzi tulambika nsonga z'amateeka oyinza n'okuba ng'oli eyo nga ekkooti ozitya abamu nga tomanyi n'ensonga si ya kkooti mbeera n'abapuliida ab'enjawulo abatuyamba okugayagaya mu nsonga zifaananawo ezityo naye tubuuza kwekalakaasa wona mu Uganda kuli mateeka kuvula ddembe ly'abuntu oba bujeemu nange nno yantambuddeko mu Kampala nembuuza ku bantu ab'enjawulo njagala nkulage kye baŋŋambye kwekalakaasa kyekyo. Ono ye Kampala ekibuga kya Uganda ekikulu kimatiddwako nti buli wiiki wabira artist abeekalakaasa era ebiddirira okubitegeera obulungi byo byolengera. Naye kyebuuzibwa mu Kampala wekalakaasa kuli mateeka okumenya ddembe ly'abuntu. Siwagira kwekalakaasa mu kibuga. Tufiirwa emirimu, tufiirwa ssente. Ebiva mu kwekalakaasa abantu babbibwa n'ebintu byabwe mbeeramu ebyokuluutinga mbeera ki bateese buteesa na mirembe naye nga tetuleme kufa. Tugenda okutambulira awo kwekalakaasa nagenze neŋŋamba eno ensonga ngikwate ntya nga ndaba puliida tamala neŋŋamba kanfune nekakubiba tiya gaasi nakinku basawo ne bannyabo yala kulaga abagenyi bange ab'olwaleero obalabe baabo. Senior Superintendent of Police Emiliano Kaima ye mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ng'emyaka atemera mwana n'omusobyo. Afande Kaima agenza akula mu mitendera gya poliisi yatandikira mu mitendera gya poliisi n'agenda ng'alinnya amadaala. Abaddeko mu kitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo Kaima yabadde omulungamya wa poliisi mu byobufuzi oba kiyite political komesa nga tannaba kufuuka mwogezi wa poliisi mu Kampala. Kaima musajja muyivu ddala ayina diguli mu busomesa yakuguka mu masomo g'ebyeddiini kiyite divinity n'olulimi Oluganda kye yakolera emyaka egisoba mu 10. Abantu bangi bayise mu mikono gye nga mwe muli n'omuweereza wa puroguramu yaffe eno ekijjomanyi omwami Raymond Kityo Kazibwe. Kaima musajja mufumbo atakabanira nnyo obwenkanya wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ayegeriza nnyo empisa n'obuntu bulamu. Ekimufuula ow'enjawulo ku puroguramu yaffe ya leero kwe kuba nti mu poliisi ate nga poliisi ekozesebwa nnyo okuwa abo abagoba abantu ku ttaka lyabwe. Oyo ye mugenyi waffe ow'olunaku. Puliida JB bali ku ddembe Mutebi y'omu ku balooya abagundiivu mu Uganda. Mutabani w'omugenzi Patrick Musisi eyali omu ku bakulembeze b'ekibiina kya DP abakiddukanya mu biseera nga kiyita mu kusoomoozebwa olw'abantu baakyo abaali beegatta ku FDC. Yabadde omubaka wa Busiro South okumala emyaka 10 paka lwasazeewo alekera abalala entebe n'ateesimbawo mu palamenti ey'e10. Mukugu mu nsonga z'amateeka n'eddembe ly'obuntu era nga yafuna digiri yasooka mu mateeka mu mwaka gwa 2004 e Makerere era neyegatta ku ttendekero ly'abapuliida erya LDC gye yava n'afuna ebbaluwa emukakasanga looya. Wetwogerera ku myaka 37 bali ku ddembe asoma digiri ey'okubiri mu University ya Dundee Scotland mu by'obusuubuzi n'amateeka g'amafuta. Puliida wa kkooti enkulu ne kkooti zonna mu Uganda ate nga alina ebbaluwa okuwoleza mu nsi yonna. Amaze emyaka 10 mu bwa puliida nga yasooka kukolera mu kampuni ya Lukwago and Co Advocates era wetwogerera ye ssenkagale wa bali ku ddembe and Co Advocates. Aha, ye ensonga olwaleero tajja kubeera nyangu nnyo. Kizibu nnyo kuyitibwa poliisi najja. Ekyamazima kingi ntugutisiza abantu bangi.
omanyi kanso Edgar Tabalo yagambye ndeka yangambye ndeka nebwo masenojja entuusi yongere babuuzeeko basebo ne banyabo abalabi abalungi aba TV yaffe n'enganzi KTV n'esiimye okubeera nammwe akawungeezi k'olwaleero tuusa eddoboozi ery'obusaasizi eri abo bonna abafunye obuzibu obw'enjawulo abafiiriddwako abaabwe abalina abalwadde mu malwaliro n'abo abayinza okuba nga tebafunye kyakulya olunaku olwaleero naye tuwanika buwanisi mikono netwessa eri Omukama asobole okutuyamba mu buzibu bwonna bwe tuba tuyiseemu. Kale nno n'abafunye ebirungi mweyongere okwekwata Katonda wammwe kubanga yentabiro ya byonna era yengabo omuntu yenna gy'ayinza okweyambisa okusobola okuggusa ensonga emitala. Mwebale nnyo era mubeerewo okutulaba. Oye kanso bali ku ddembe olirwadde olwaleero? Bali ku ddembe Yozefu nga bwe babategeezezza. Olirwadde? Amannya gange ndirwadde ku bya kwekalakaasa ku bya tekiniko. Soko olange bwino bwogenda okuyimirirako authorities zo dukazi noonye. Uganda is a constitutional supremacy. Tukolera ku etteeka ery'okuntikko mu Uganda ye constitution ya Uganda. Kugenda oyimirira kokka? Kwe tuyimirira ffenna mu ggwanga ye mother law. Omanyi njagala nnyo nga mbeera mu kooti n'ogamulamuzi era okanyimirire ku bino olwaleero. Constitution ye motherboard y'omusingi gw'amateeka gaffe era wasoma Kelsen's theory. Hans Kelsen. Yes, Hans Kelsen etteeka erifuga ensonga zonna mu Uganda ye constitution yaffe. Grand norm. Yes, it is the grand norm. Ono ye afande teacher wange Emilian Kaima. Damosa. Abalungi abatulaba musibye mutaba sibo ne banyabo mwebale emirimu mwebale obuweereza mwebale kubeerawo nange nja kwegata ku kanso wali kuddenga abafunye ebizibu bwe tutyo butambulirawo tugumire bafunye ebirungi tubayozayoza tuze nate tuwayemu nammwe tubawulirize mutuwulirize tusse etafaali ku Uganda tusembule nga tugenda mu maaso. Nyumirwa nnyo okuwulira abantu kye boogera nekibatulowoozaako bate kituwa enkola ennungamu era ndi musanyufu okunkyaza. Bw'oli nkyaza ne sijja ndiba nina ensonga eŋŋaanya kuba kino kiba kinyawo kiba akadde. Ndi musanyufu. Okay, bagenyi benno olwaleero twoge kwekalakaasa mu mateeka nsuuke wani kanso bali ku ddembe. Kanso bali ku ddembe kyeki kwekalakaasa? Webale nnyo webalire ddala ekigambo kwekalakaasa okyogedde kwekalakaasa. Okwekalakaasa okitaddewo buteesi naye wandimbuuzizza nti amateeka ga Uganda tusooke kukinyonnyola ku ddembe. Olaba wano nga tuggulawo preamble yaffe tumala ku defininga roughly ng'omuntu olugye wakimanyi nja kudda amateeka. Okwekalakaasa ye muntu okuvaayo n'ayisaamu eddoboozi ku kintu ekyo kyasuubira nti tekimuweereddwa nga bw'aba asuubira kukifuna. Kale omuntu mulamu abeerako ne sayidi eraga nti nyigiriziddwa mu kino kati nvuddeyo n'eddoboozi erifaanana lino okulaga nti siri mumativu ku ekyo kye mbadde nina okufuna ng'obuntu. Ngambe nti tubadde tulina ekkubo lyaffe tusasula omusobo obulungi naye ekkubo eryo tukoze kyonna ekyetaagisa nga tuyita mu tteeka tugambe buli gwe kikwatako nti ekkubo lino terikolwako bulungi. Mukoka alimazeewo naye buli gwe tugamba asuddeyo gwannaggamba. Kale nno ne twesanga ng'omwana abadde atambula agenda ku ssomero n'agwa mu mwala n'akutuka okugulu. Ekyo kiyinza okuvaamu abantu okulaga obutali mumativu ku kintu kye babadde bayaayaana okulaba nga kitereezebwa naye ne kitatereezebwa. Afande Kayima gwe toli kanso omanyi poliisi baagikolera ettima omanyi kye bagisomesa criminal law yekka.
tusoma ne civility musoma civil procedure tusinga nnyo kusasira ku criminal law era ebiri civil tumenya nnyo naye tubiyiga ebiri civil gwo byeyigiriza kwaki batuyigiriza omundi eno obwoyiga bagandi kyebakusomesezza kubanga akambe musaze mangu so tubifaako mundaba eyiyo kale ya poliisi kikyowekalakaasa kwekulaga kyowulira bwe mpulira nga ndi musanyufu nnyo sobola okukiraga oba nga ndi munyiivu nnyo ate nga tewali ayagala kumpuliriza nenkiraga bwe tubeera ewaka katuwa ekyokulabirako ekyewaka abaana batusomesa ebintu bingi abato abo instinctively nti nga tebakigenderedde naye bwobatunuulira balina kyebakusomesa ayinza okuba nga alina kati nga wano nenva wano musenkooye akulinda amanye essaawa zo akulinda wali bw'otajja mu ssaawa ezo asobola okwekalakaasa n'atakubuuza waliwo communication awo oba alina kyabagamba kyange wakaawo kitegeeza nti oba tompuliriza oba tompadde budde ekyo kwekalakaasa lwakuba mu Luganda tebakikola kirikolawo oti tumalize tukatukola tuti nebya luzungu ojebeza mu Luganda nekibitegeeza ekiba kya demonstration kyaba kiyita strike kyaba kiyita riot bina enjawulo nene demonstration nkuloza kwange nene demonstration kwolesa nze bwe nkitwala nti tulaga kati kyendaga nja kinyonyola tulaga tuyinza okuba nga tulaga misono juzi twali tulaga tulaga biri nze nnyonnyola kyange sebo kyentegeera ekyo tulaga polisi byekola mu wiiki eyo demonstration oba nga tulaga nti ffe ng'abatuuze tugambe ab'omu kisenyi tulina ebintu bye tutaagala bibeerewo ate weebiri netukola demonstration netubyoleka bwe nkitwala strike katugende mu masomero nze saakolako strike n'olumu naye nagamba gabana nti bwe tulikola strike tetugeza ne tulumba library tetugeza ne tukuba oba ekizimbe oba ki aleese obuzibu bwe tunona wali ye strike ne etera okubaamu akavuyo temuli order mulimu okwonoona strike gyendabe eyo naddala mu masomero riot kati nze akolera mu Kampala eyo njiraba buli lunaku riot tutera okulaba omuliro abantu bookya ebipiira tutera okulaba abantu baba banaabwe abantu abakozi b'ebikolobero babeera nnyo mu riot ebeera ffe engeri gye tugiraba mu kubanza ni poliisi era tugirwanyisa bali mu riot tubakwata era baba bazza n'emisango ku mateeka gaffe bakola bikolobero olw'okuba banyiivu nze olw'okuba nyiize kanve emotoka nkuve ebizimbe manyi bakina bayisemu embi ekyo ate ffe omanyi kina bayisemu embi mujje mutereze embeera omanyi kina bayisemu embi nedda kati goli wa poliisi Kampala gwolengeddeyo gwoyogerera byolengedde mu kalamu kange byebyo omwami ono gwolaba nze nkuze mulaba ekyo eno okwagala amateeka nze nava ku mwami ono naye singa mutegereza enkota eno mwe mwamu sawa nembya mwamupa ne mwaso omutwe oyinza okuba nga tewali ggulu bamupa namwaso omutwe kitegedde kati kitegeeza nti singa mba mpita bali ku ddembe ono kyayogera kakitegeera naye bwe nkuyita kyogamba okitegeera lujja beera olu obeere kamanda wa Kampala ate omudde mu buto kasi bali ku ddembe naye yongerako ettaffaali lyo demonstration riot ne strike kale ensonga ezo zonna twandi ozogedde mu luzungu the integral processes demonstration kwe tutandikira omuntu ava ku demonstration nadda ku strike ava mu strike nadda mu riot demonstration kyekyokungulu ne bagamba nti kino tetuli basanyufu obuugi mwafumbye bubi ne bagamba nti kale tetujja kujja obuugi era tetugenda kubunywa tetujja kunywa buugi bwammwe tugenda kuki ku strikinga agamba nti tugenda ku strikinga nti ye tikatu abafumbye obuugi yes tugenda kutuula wano nga tukuba kubibwa ekiti ebikopo okubalaga nti tetuli contained strike tugamba nti kati ebikopo bino katandika okubibakuba kubanga tuli ki tetuli contented
nti ebintu ebyo byonna nga byogeddwe biddingana omuntu ademonstratinga ne bastrikinga ne bariotinga nti stage ezi paka bwotuuka kuki ku riot byawukanira ddala ate byonna obikozeeko kati nze demonstratinga ogwe nze demonstratinga era buli omu amanyi wano e Kampala kabe police emmanya nti demonstratinga naye nze senyigira mu strike and riotinga ndaga obutali bumativu. Police we yakuba yakusanga akatona ekutte yansanga ku take your hands off Kampala twali munda mu motoka which is a demonstration. Take your hands off Kampala. Omwana omulenzi n'agamba nti ndowooza bano Lukwago muyiwe ebyenda ekyo kikuba omuti ku mutwe gwe. Omwana n'akuba omuti bw'ati ku mutwe bw'ati enda okugira gwe nti nga ndaba omusaayi mungi nnyo. Simeon Nsubuga yali ayogerera Kampala mu kiseera ekyo. Simeon Nsubuga ono gwe yaddira mu bigere kati n'akaaba amaziga ayina bye yaddira mu bigere kati onondako Simeon Nsubuga yakaaba amaziga practically kintu ekyo sikyerabira badde nzija mu motoka ne mpulira nga ayogera ku CBS ne ngamba nti Simeon oyo bwe nzijukira enkovu eno we nagivuga mbadde n'omuntu abadde anvuga mu motoka. Simeon oyo yakaaba nnyo nga bankubye ku mutwe nga munafu wa poliisi aka kubanga waliwo omuntu nno gw'omanya n'agamba nti bwe mubadde mu motoka nti ye mutubadde ne vidiyo zonna bwe zikulaga by the way kati mba nfulumanzi bwe nti emmotoka omwana omulenzi n'ava mu mbirizi bw'ati n'ankuba bw'olaba TV nga bwe kyali. In fact baatuyita mu parliament n'okuwa obujulizi bwaffe kwekyo ekyaliwo. Omukulu yali akubiriza olukiiko yafuuka Attorney General wa Uganda. In fact mu recommendation gye baawa ku police Peter Nyombe nawa recommendation ku police. Recommendation yange was registering waliwo kye bayita registration in affirmation. Yes, ekintu nga ddala kirina okutwalibwa nga kya muzinzi kubanga nakola recommendations nga bampise biki byoyagala bikolebwe tuleme kuddamu kulaba bintu nga bino mu poliisi noga poliisi eveewo sewe nayogera nagamba nti ekinayamba poliisi kyekyo ekirungamizibwa obulungi mu tteeka mu nnyingo eya 2011-2012 nti poliisi ya Uganda enaabaawo okukuuma law and order. Mulimu nafunira emiggo ndowooza baali badetectinze nti wayinza okubaawo obuzibu nti poliisi ne mu kiseera ng'ekyo n'amaanyi agatasukkiridde okwewala obuzibu obuyinza okubaawo. Ne ngamba nti poliisi kyeyina okukola ne mu kiseera kino poliisi ngikuutira ekintu kimu kyeyina okukolera eyina kwekuumira mu kawaayiro 2012 the functions za police ezigumidde obulungi. Era buli wensinkana mukwano gwange kale Kayihura yasoma ne kitange baasulanga mu cubicle yemu St Mary's College Kisubi. Buli wemuzanga mugamba mukadde wange laba nti poliisi yo ennyikira ku nnyingo ya 2012. Nasanze mu bikujjuko bya poliisi ebibaddewo wiiki ng'emu emabega nasanga omwami bamuyita Hassan Kasinje. Hassan Kasinje namusanga ku Africana ne mugamba nti omanyi nze ndi officer wa court mwe muli nkola nammwe so tukolagana naye buli bwoyogera omanyi Hassan Kasinje oyo yanjagaza nnyo poliisi olw'enkola ye. I also commend him at highly by the Zoya Mugambi agambe mukama we o trafficking buso. I commend highly by the way
Hassan Kasinje n'abantu bemanyi mu police omu Hassan Kasinje nga tuwumbawumba ku kitu bemmanya n'omwami bamuyita Ochola ndimanya Ochola. I've worked with them because mbadde kakiiko emyaka 12 Legal and Parliamentary Affairs to overseeing police. So my recommendations towards police ne ku nsonga za demonstration falling within the confines of our article 212 ku nsonga zino zonna. Okay, kati ono gwolengera ya council bali ku dembe ono abadde omu ku member ba parliament abakola abali legal affairs akakiika kali ku byamateeka netteeka mwakwira bano tear gas bano ebalikola public order yakyemmanyi gali kuwotinga nnyo kati sebo mukata wange byomenye riot demonstration ne strike ki ekitali mateeka kiri mateeka otugera otandikira anedi tofaayo leta bwino naye ekisinga obulungi nti kyekirungi okukola tikyekirungi mu Uganda manyi kati fe show ya fene si ya bufuzi ebufuzi yabaddewo gyo ya mawanda yaffe ya bwino kituufu era ngenze kweta nga nkwesi era bwino ajja kuvaayo mateeka na lwaki ne bwino muleete ate njagala nnyo nange okuba nti nkwatagana bulungi n'oli atulaba nti amateeka waliwo amateeka amawandiike waliwo n'agatali mawandiike nti omwana bw'aba nze mu office gye ntulamu omuntu ayinza okujja ng'alina ensonga nga bwakunnyonnyola olaba taginnyonnyola bulungi agenda okugira nga ajjayo akatambaala alina kyakugamba nze mbagamba it's okay to cry, it's okay to express your emotion. Ekyo bw'okimugamba aweweerako ebanga asobola okukaaba ate n'amanya nti togenda kubeera judgmental. Kyentwala nga demonstration tinina kyenjagala okulaga ne waliwo atampuliriza nga gye twasookedde eri demonstration nungi nange njagala okwe nnyo nti bwe mba siwulidde kyemugamba n'abaweereza ntya evaluation enetambula eti okiwulira naye nga mukulu bali kuddemu bwe bwagambye bannabyabufuzi oluusi naffe tuteera okufunamu obutakwatagana bulungi kubanga emirimu gyabwe ate si gyejjaffe n'egyaffe si gyegyabwe n'egirina engeri gyegikwatagana n'okukontana y'omu ku bantu abatenyigira mukiri ekimenya amateeka kirayoti afande sinda kuyita kuwaana nze njagala kwogera kituufu njagala kikugamba kijja kunkalunye teyawanye mu demonstration ndaga obutali mu mativu kirungi okulaga kirungi nnyo era tukiwagira otalaga ekyo nti obanga simanyi wano oba kizira boddira omwenge n'okusibira mu kintu n'onyeenya nnyo kukasana n'otasumululako kwonoosumulula wonojja gufiirwa omwenge sigumanyi nze ngumanyi kakati ekyo bwekikola kyekiri nti ozibidde omuntu omuganye omuntu oteeka omuleka n'abaako kyakulaga demonstration ne bwe kigenda mu riot strike waliwo obuzibu awo kitegeeza nti tususse we twogerera kati twevuma bwevumi ndako kaso bali kuddembe osoma ku lebalo whatever strikes trade unions I did not do labor law at university kyenkusinga kekyo I did not yes but awasoma wo kyali nasoma amateeka nga manya agande I did not as a whatever subject strikes was money yes teziligo strikes omanyi twagambye twe confining kumateekagana kati waliwo ze tuyita freedom of rights botunida article 50 ya kati kankole bwenti ku demonstration eri mateeka yes ita bwino mpandike article 20 of the constitution egamba nti inherent rights and freedoms are not granted by the state and neither they granted by individuals. Era akawaayiro bine kagamba nti nno bagamba eddembe ly'obwebange terikuweebwa muntu yenna oba gavumenti n'eddembe eryo ery'obwebange era bagamba bw'akawaayiro akaddako bi tolikozesa bubi ekitegeera
bw'otunuulira ennyingo eya 21 kagamba nti the rights and freedoms of the individuals and groups in this chapter shall be respected and upheld by the organs of the state. Kobadde ogamba ali mu kobadde ogamba 20 yino ne kati gyogambye 2 ate kabadde ogamba 43 nedda article 20 it's okay. Kachuse mu Luganda. Fundamental rights and freedoms of the individual are inherent and not granted by the state. Nanti kugambya akokubiri kano nedda kano akokubiri nenkugamba nti kano bw'okola kano akawaggulu wano ekyemmanga wano bagamba nti naye olina tomala wadde gavumenti tekuwadde embere lyabwe bange yes kiri kyobadde oyogerako ekya demonstration ate totandika bw'oba ogenza okulaga obutali bumativu bwo ate tolumba bannyaanya yes oba olaga obutali bumativu bwo yes ate tolumba bakyala batudde wali bali ku mirimu gyabwe yes laga obutali bumativu bwo abantu wekalakasa demonstration dembe lyabwe bange yes kati bw'otunuulira ssemateeka ennyingo era eya 2 ssemateeka ennyingo eya 29 yayogera ku freedom of expression okulaga obwo obutali bumativu okikola otya ennyingo eya 29 how do you do it kyekyo kyembadde njogerako nti ab'ennyaanya baleke bali abantu kyebabadde bagamba nti weewaawo tukola tuli mu politics of opposition politics of opposition yes naye tulage nga tetugenda kumenya kino na kiri. Okay. Yes. Afande Kayima oli musomesa wa Luganda vunula akantu kano 29 egamba nti every person shall have a right to buli muntu ajja kuba n'eddembe lye okukola bino wammanga akawaayiro ddi freedom to assemble demonstrate together with others peacefully and unarmed and to petition eddembe ery'obwebange okuŋŋaanira abantu awamu twasembe genda awakadawo to demonstrate okulaga obutali bumativu together with others wamu n'abantu abalala peacefully mu mirembe and unarmed nga talina kisi oba nga tebalina bisi. Taata wange ebbanga poliisi yaffe gitwagala ennyo n'omuntu wa bulijjo erengera abantu nga batambula butambuzi abamu oluusi neebaggalira ewaabwe abalala neebagaana esinzira mu kawaayiro ki wawadde weewolazi wengenda okubuuza poliisi yaffe esinzira mu kiteeka ki kakati amateeka njagalekera kansu bali kudema naye ddanga agamu nga kubanze kyensuubira tugende okuba tiya gaasi kituufu ng'olina w'osinzidde nina wensinzira olaba nti kansu bali kudema kyayogera ngamba nti singa kiboogera bonna singa bonna kiboogera singa tubeera amabega waabwe nga bakola demonstration era nga tukkanya nti mugenda kuvawo abakulu tugenda kuva ku City Square tutambule tukkire wali ku De Winton tuzingeko bwe tuambuke ku parliament tudde ng'ekyo kiboogedde ng'era kibagenda okukola singa tutambula bulungi kubanga ne message obubaka bwe mulina era tubukola ki tuba tubufuna n'omulala yenna abufuna naye obuzibu buvaawa obuzibu buvaawa obuzibu buva mu bukuusa emirundi egisinga mubeeramu obukuusa nti bagamba tetulina obutali bumativu mu lwakino nti kale era ffe tulinako omuganda agamba nti enjagala yatulaba ku KTV debate yaffe eno tujje naafuna ndowooza akadde nga batuwongeddemu twagala tulabe ensonga eno ssemasonga ono yeekalakaasa ono batiya gaasi bona tebayinza kyegaana katukomeo nga tuwumuddemu tukomeo n'ensonga eyo. This is Kingdom TV. Obudde butuuse
Nyanjule Mukama Jawadomu Kisa National Prayer Day Gasatu Murumu December Gatuyingira 2017 tukunganira mu kisawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati amawanga ebibuga ebyalo kimaze okukirizibwa nkikutegeze National Prayer Day Gasatu mu December akawuwo kamaze okugibwako eggulu limaze okusinika obubaka abaweereza ba Mukama bonna beetegese Bishop David ne Pastor Sini Kiganda emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kumakya awo wennyini mu kisawe na Kivubo tutendereze Mukama bakenkeera kumakya 2017 omuyingiro olina omukisa ekikolimo ebipali byonna byakukutuka nga 3 December maze okwanjula ekinene nga 3 December tugende na Kivubo. Abazimbi bangi n'abadabiriza ebizimbe bangi naye Segawa Reconstruction Limited bali ku level ndala nnyo. Bazimba ebizimbe ebya buli ngeri zonna wamu n'okuddaabiriza ebizimbe ebya buli ngeri. Bakuba plani z'amayumba, badesigninga compounds, basiba tiles n'okuyiwa terazo. Basereka mu fashion zonna, mabaati oba mategula. Bawayalinga amasannyalaze, bazimba swimming pool, earthwork ne finishing ow'omulembe guno. Mu fashion zonna ne mu langi eza buli ngeri. Bali Kiwatule, Sebowa Zone, essimu 070 Nyamusanvu 95 oba ku website yaabwe www.segawareconstruction.com. Segawa Reconstruction Limited endowoozayo tugizimbamu ekizimbe. City Launcher Fellowship Nakasero abantu bawona bafuna emirimu abatalina suubi bafuna essuubi abantu balokoka weeyune City Launcher Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga ababuulizi nga bakulembeddwamu Bishop David Kiganda n'abakazi n'abasajja ba Katonda bangi abokubuulira ekigambo ku saa 6 gwennyini ogw'emisana paka saa 8 akuwa omukisa gojja mu City Launcher Fellowship Nakasero. Quick Computing Limited is here to represent your greatness and make you known with a high level of professionalism backed with maximum satisfaction and perfection. We offer quality services in general printing like posters, books and magazines. Also large format printing such as teardrops, billboards and roadsters. We also do the finest branding on mugs, cars, wristbands and wall clocks. Find us at Namuongo, Muuliriza Road. Telephone number 0392178141. Quick Computing Limited, quality with perfection. Hello viewers of Kingdom TV. My name is Justin Nabosa. I'm a pastor at Light the World Church with Pastor Wilson Bugembe. I want to encourage you to watch Kingdom TV and listen to Kingdom Radio. Your life will never remain the same again. May the Lord bless you. This is Kingdom TV.
program ekijja omanyi ku Kingdom TV nga bulijjo nze Raymond Kazibwe kityo ensonga zibate okukwatako zinkwatako bwe kiba nga batakugera kukola kasa tukwatako sekiyita nga tugikwatako afande Kayima gye tuli ono mwogezi wa polisi mu Kampala ogambe sikuza ya mateeka bimbuuza kwaza mateeka kitubuuzizza bwaba nga abantu tebalina kye bakutte batambula byabwe musinzira ku kiiko nerengedde wano mbaka wa Makindi ani Sewanya n'omugagi okufuluma ennyumba y'ene Besigye n'abalala musinzira mu kawaayiro ki webale nnyo kansooke ngenda kutunuulira amateeka ga mirundi esatu genda otuwandiika onaba nkoza constitution eno lete nyingo 2012 tetondawo polisi etuwandiza polisi emirimu etugamba tujja kukolanga emirimu n'emikulu ogusooka kukuuma abantu n'ebyabwe kiwulira ebyo byomikuuma naawe nkukuuma oba onjagala watonjagala mulimu gwange kukuuma kati gwe bwonyiiga ennyo n'oyagala ate okuba oli mulimu gwange era okumukuuma nyimirirawo wakati mulimu twanga munene ekyokubiri law and order amateeka n'ebiragiro oba nti bwe tuba tulina etteeka bwe riti tulitambuliremu ne bannayuganda bangi tebagamanyi galina mu luzungu ate tebagasoma nagasoma naye abaakola amateeka abakulu bano batugamba nti obutamanya amateeka tekikuyisako muki kati bw'olimenya ffe nga tukwata naye ne tugamba nti wayi katwogereko ne bakazi be bano mutuwe kumwaganya tusomeseeko ge tukwasa be tukwasa nga bagamanye so tukwasa amateeka n'ebiragiro naye nga naffe tetugamenya biragiro ki bwe tuteekawo ekiragiro nti tujja kuyita wano era nga twesigama ku mateeka mu kigondere nza okuba nga tukyagala kikunyigiza n'ekigondere nze ntukira ku nsonga nzija ekyokusatu to detect and prevent crime tuteekwa okuba nga tuwuliriza tutegere nti mukulu bali ku ddembe oba n'ekityo balina omupango gw'okuza emisango to prevent tuziize okumenya teeka eryo wali olabe omwana nga besukaali omubuuza nti ani yalidde sukaali sinze ebinyeebwa ani yalidde ebinyeebwa n'azibizayo n'akola ki naye nga be bantu ni human weakness nti n'ateekateeka okikolaga nze mundabyeko ye bankwatiddewa muganda gange yebakwata emituku yabo naye ekyo tuteekwa ekitunuulira ate nga tetulunyiridde eddembe lyo kuba eddembe lyo kkulu kakati ekyo bwe tukivaako batukolera etteeka abakulu bano wayali mu parliament erya public order management act etugamba nera kanzire kulira ekkadde mu police act etteeka erirungamya emirimu gyaffe waliwo akawaayiro 32 ndowooza muwangakiwanza omuntu oyo mwagale nti tulwanire mu mbeera ekkiriza okulongoosa ebintu ne bakasazaamu aba parliament ne baga nti naye bano tunaabasobola bano tugende mu parliament bagenda mu parliament ne bajja etteeka erityo tuyambako okukola etteeka eryo mu public order management act ennyingo y'okutaano ega nti abo bonna abateekateeka ebikujjuko emikolo enkuŋŋaana bategeeze ffe abapoliisi tukolere wamu okuba nti enkuŋŋaana zaabwe zitambula nga tutegedde muli bameka muvaawa mugendawa mulina ki bwe wabeerawo bano amalindirizi tugakola tutya ffenna tugenda kuddewo kanso bali kuddembe nsomera ennyingo ya 92 ya ssemateeka soma omuntu atuulira soma restriction on retrospective legislation Parliament shall not pass any law to alter the decision or judgment of any court as between the parties to the decision or judgment. Kati Parliament tejja kukola teeka ku kintu kinaaba kisaliddwawo emabega okukikyusakyusa ekyo kyoyogedde nze naliyo muteesa era nze naliyo muteesa asembayo ku bill eyo mu kiseera ekyo omukulu John Patrick Amama Mbabazi ye yayanja ekiteeso ekyo
era namugamba bwe nti nga mpita mu nnyinga eya 92 ne mugamba nti ennyinga eya 92 ogisomye nti ye naŋŋamba nti egaana okuyisa etteeka kukyasalibwawo keberenga kooti muwanga kivumbi mu 2 ebyo agenda awaaba awaabira ennyingo yabana ya police act 32 era omulamuzi bwamukisha n'agamba nti awo polisi bali bakoze nga byabufuzi tebalina buyinza kukola kituufu kati gwe simulaloya nemuyisa etteeka nedda tugenda abantu etteeka eryo baagaana oddiisa era mwami amama mbabazi namugamba bwe nti nayogera amateeka nenjogera alale protocol nenjogera international convention batuwa eddakiika 5 okwogera mu parliament nayogera eddakiika 14 nga buli omu ayogera nenjogera nemugamba nti etteeka lino olikoze naye olyekoledde lino etteeka olikoze naye olikoze eki ogenda kufaananga ebingira kyenamugamba kati etteeka eryo nga bwoliraba mu kuliisa mwami Jacob Oulanyah yaliisa bwati yagamba nti for those who say I and nay alabagani bagamba nay kati Jacob Oulanyah nagamba the nays have it mwami Mwanga Kivumbi nayimuka nagamba nti nedda let it go by show of hands nagamba mwami Mwanga Kivumbi era history sokoulizeke mukano nkakangusi nagamba mwami Mwanga Kivumbi you people who have opposed this go to the constitutional court for further interpretation nokutuusa katukyatuddeyo kasooka owulire kanso afande atugambye mu nnyingo ya 29 akawaayiro section esooka D egamba nti abantu abekalakaasa balina okubeera nga tebali armed. Wasoma ku criminal law. What amounts to animation? Kiyinza okuba nga yali armed. Nedda omusango gwa Campbell versus Savage ya musango gwa assault. Kati omusango ogwo gukulaga nti omuntu ayinza n'okuba nga balowooleza bulowooleza muntu nga alina akantu nga kapapula ne bagamba yayagala kuleeta mutawaana. Emirundi egisinga obungi nze mbeera mu suuti asigambye gwe muminyi by'amateeka newawanike nga tebera kati mwakalakasa n'ebiti polisi bagambye apprehension afande kyakugambe nti abeera ne capacity ali trained to have capacity to detect okulaba ekyo ekiyinza okuvaako obulabe nti abeera ne expertise eyo nti ayinza okukiraba olwaleero tumale okulanga amasimu ng'olanga essimu yaffe eri 070M 939 ngera wansawo bwana tukwata ndoza kanzirewa kanso kati ensonga eyo ekisinga olwaliwo ekiŋŋamba ennyo poliisi era afande Kayima kyenkugamba nti poliisi eri olwaleero enkola yaayo poliisi eri very militaristic nti nze nkaluubirirwa nnyo okubeera mbuyitenga lutalo naye ne bwenjogera mu mbeera erisibo nabadde ku kooti just nabadde mu kooti mu confines za kooti nensangamu omusirikale nankwata wano bwati nemugamba nti niye omukutte wano nti nzize mu kooti omulamuzi atudde muli munda ampisa ayagala kundaba siyinza kumala gayingira buyingizi nagamba I said go from here I was given an order kati ekisookera ddala omusirikale bwontunuulira nga bwe mba nyambadde nga ndi ku kooti osooka n'ombuuza gwani obadde ogamba ki n'omukwano kati tewabaddewo mukwano gwonna omwami oli gwe yandaze
ensonga tokoze bulungi. Poliisi erina okubeera civil era mu tteeka 212 mwekiri poliisi erina okuba civil. Ensonga ya civility mu poliisi mukwano gwange Afande Kayima eyo ekifaananyi ekyo tekikyaliwo. Civility mugikalinga mwe nga ba individuals naye abaana abali ku ground tebakyakalinga kifaananyi kyaki kya civility. Twetaaga civility yeekomewo mu poliisi. Nina mukwano gwange afande wa trafiki wano omukyala yabeeranga awo yayambalanga galubindi enzirugavu. Yabafuneyo break edakiika nga seconds 2 tumetukomewo n'amasimu. Simu yaffe eri 070M933 kano nnyo kankomewo. This is Kingdom TV. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende. Kingdom FM is Sani Kidezi Nayo. Computing Limited is here to represent your greatness and make you known with a high level of professionalism backed with maximum satisfaction and perfection. We offer quality services in general printing like posters, books and magazines. Also large format printing such as teardrops, billboards and roadsters. We also do the finest branding on mugs, cars, wristbands and wall clocks. Find us at Namwongo, Muuliriza Road. Telephone number 0392178141. Quick Computing Limited, quality with perfection. This is Kingdom TV. Checho program hijoma njala kujjukiza nti 31st December tugenda malirako omwaka na Kivubo. Abadde asubira ogenda okwokya ebipiira ne bakifeesi Afande Kayima kwate tutunenya eriyo okusaba okw'amaanyi ebirabera ebyamagero jangu n'abalema jangu n'abalwadde n'abaagala omukisa mujje. Siraba nsonga lwaki enkeera Afande Kayima akulangirira nti bana be baakutte omwaka guggwako. Sikwagalayo nkwagala mu kusaba. Omusumba Kigani ateeseteese omusumba singo okambala masuuti mu Kampala musumba bakola. Imeya kingambye nga ngende okula kwitaka nti ogamba oli omusumba ayambala ennyo konze yoyo mukama wange. Kale pro hijjomanyi ndino bali ku dembo no suwa police ono bampa kubitia gas. Ono bali ku dembe pleader wa Kampala ya manyine mboko werume ya police. Ono nayo Afande Kayima takubatia gas namulaba naye nga awoleza kubatia gas. Maliza kantuko onayakola songa yange badde ngamba nti olwaleero ekifaananyi kya poliisi kyeyongera okweyoleka mu kigambo kya civility. Kyeki nti civility bwe buntu bulamu is being civil bwe buntu bulamu nti gwe owa poliisi baba kuwa bobeera mu training bakuwa ekifaananyi era obaako byoyiga ebyoleka nti ono omuntu bw'omutunuulira bwoti ali fishi tategerekeka nono ndooza ennyambala ye bwe mutunuulira ategerekeka. Anti ekyo olwaleero ndabanga ekiri really swept away
from mu police era nsaba afande Kayima ekintu ekyo twongere kitunuulira tulabe engeri kwange no Uganda yaffe Uganda teriko bantu balaba ba police officers ba Uganda ffe bannabyabufuzi tuli banna Uganda baloya tuli banna Uganda naye olwaleero communities zonoonese zilubirira nnyo okulaba nti tukubagane tuli ebintu ng'ebituutu police tebakyajiwa kitiibwa bannabyabufuzi tebakyaweebwa bitiibwa n'abantu bonna tebakyaweebwa bitiibwa ffenna nino eggwanga lyaffe tuliddizeeyo ddala ku mulamwa tusobole okwewa ebitiibwa buli gye tutambulira ebyaffe nno si byabufuzi byabufuzi yabaddewo jjo kati afande Kayima programu yaffe eno yabwino mwaka gwa 2005 tusimbayo nakulya masimu Muwanga Kivumbi yagenda mu kooti era abalamuzi bonna baali bataano mu kooti taputa ssemateeka bino bye baalaba naye ndaba judgment eya mulamuzi Byamugisha yagamba nti yakkaanya ne lawyer wa petitioner Yura Kafuzi n'agamba nti ekyalaba nti poliisi efudde nga babyabufuzi n'agamba nti poliisi ejjawo obuyinza obustopping omuntu agenda wekalakaasa n'agamba nti mu mateeka mulina kuwa buli bantu mu deploying ennyo mulemesa abantu abekalakaasa lwaki temukikole ekyo ne musalawo ogaana enkuŋŋaana tumulina buyinza n'asalawo ki n'asalawo mulina ku deployinga nnyo akawaayiro n'akasazaamu actually kali kagamba nti singa kinajja mu birowoozo bya Inspector General of Police nti banaakola ebikolobero tuvudde wangi twalinako n'etteeka eriga nti omukazi omupoliisi bw'aba agenda kufumbirwa omusajja ayagala omuwasa alina kusaba Inspector General of Police nebyakyuka netusooka tumutunuulira katuveeyo tugende mu kino ako akawaayiro ne bakasazaamu si ekyo kati musinziirawa bwe bakasazaamu ffe tusinzira ku mateeka ge batukolera ate tetubeerayo era olumu twafunamu ekinyegenye nenukanaye tweki tetubeerayo naffe netwagala temujagenda mu palamenti nga naffe twagala genda tubeere represented osanga singa tubagenda osako oba twali biteeka etteeka lyeriri mukulu bati kulemerera yogeddeko nti ate sinalyokka nti kubanga ssemateeka oli bwaga detection okulaba n'okuziyiza era ssemateeka abakoze eki abakitukiza nti tuteebereza nti mukulu kityono engeri gyanyizeemu agenda kukuba mukyala tukukwata netukubuza ebibuuzo n'otwekyangirako netukuteekako empingu tuteebereza netuzola nti twateebereza obadde olineko oba ekitali kituufu netukuta without a charge nodde ewuwo noga nti abantu bano nga bampisiza bwe naye katugende kutusinza ennaku zina Public Order Management Act baalikola tteeka Parliament erikola ffe tulikwasa omulimu gwaffe si kukola amateeka kulikwasa ate etteeka eririwo lye tutambulirako si ekyo erinajja nalyo tujja ditambulirako mukulu bali kuno ekyatugaa nti mu Parliament baba tebakanyiza na kino kyekyo ne bwe livaayo lyeryo lye tukola ki kwe tutambulira era akawaayiro ako akokutaano kaga nti batutegeeze tukolere wamu nze ndowooza spirit omutima mulungi nerinza ate okunyigiriza bamu ak'omusanvu katugaa nti bwe baba baganyira ne bagenda mu maaso gwomupoliisi genda yogera nabo bwe bagumbulukuka awo tewali buzibu bwe bagaana bawe tukira proclamation babuulire baveewo bwe bagaana bakwate ng'osinzira muki mu Penal Code kankwata amasimu ali Kingdom TV eno program enawabutaggwa kati njagala twogere kwekalakaasa oyinza okuba bakuba ne tiya gas oyinza okuba nga kanso munnango no bakuba nakuyiwa n'ebyenda naye lwaki ekyo sikyogerako ekyaki ekyokuba kanso ye sigwa mukuba mpozikwata amasimu ndowooza afanga ujja kufuna akadde nkoddamu akuba omusajja era halo ali ku simu bwokuba bwemboviira TV oba ngaokendeezako nga tugamba ebigambo bino nga bitonyomera buuza bweyagadde bonna ensonga weeziri ez'amaanyi halo KTV halo gweokuba essimu ng'okendeeza TV yo ng'obuuza halo yes sebo halo genda maaso oyo tumufiire kale sebo lwewejeega kakati amanya nge Kalule Sahab
nakati kyennadde mbooza singa ebiki omuntu yayinza okulagamu obutali bumativu bwe tugambe nga kale buli ki yayinza okwekalakasamu ate mu mateeka kibadde kiriya ndowooza abuuza abeere mu bufunzi twebulira ku tv buli kuteeka okaba kubanga tumaliriza ensonga eno ekiba kibuuzizza kyafande kayima afande kayima yafuna ebibuuzo bingi leero wazina akatabo ka polisi muwandiika kanso naye funa wawandiika halo kale sebo nawe wekutulaba ono musayi gwa DP Muwanga Ibrahim kiri mu Butambala sebo nze embuuza omwami wa polisi kisinza ku ky'okukwata omuntu twetamba ekiro ne batukwata mu batutte ayido oba kukola naye nze kirina esinga okunuma mu nsi yaffe eno mwakuba polisi mutukwata ne mutujjako sente zaffe ne muzitwala ono musayi gwa DP Makazi mpozi okujjukiza programu nesiya yaffe y'amateeka oli KTV kuba tugambe ebigambo programu yaffe kijjomanyiya byamateeka byokka byobufuzi bya muto wange Mawanda ebyo sibikolako ebyange byamateeka halo yes sebo tukute tumufiiriddwa gwoba akasoga haluge mweyogera bogezi baba tukuwulira bulungi nnyo tugambe ensonga eno y'okwekalakaasa nza n'okubanga oli awo bekalakaasa ne balya n'embizi yo ku kkubo katwaga twogere ku nsonga eyo ye bantu balya embizi nali ku university ne balumba ow'embizi namuntu balejjambye halo yasabo halo hello yesabo jebala kusa kale sabo nawe jebala mbadde nina kyembuuza amanya baba bekalakaasi baba bekalakaasa kale poliisi erina kuba etya amasasi kubanga waliwo amasasi agaba direct n'amalala ge bakuba mu bbanga naye waliwo nabadde ku tv emu nga ndaba okwekalakaasa kwabadde mu kibira ekyabaddewo nandaba abapoliisi abamu bagakuba direct mu direction y'abantu yeti nga tebaba bagumbuluza bugumbuluzi so kati mbadde nsaba bannyonnyolemu eggwanga kubanga sinzaalaba nze ka tv balina kukubirawa amasasi nti gano gagumbulira abantu mu bbanga oba mu ttaka so si mu direction y'abantu so abantu bakitegeere Kingdom TV kuba tugambe ensonga ninamu ne kanso naye mubuuze ku bibuuzo kanso bali kudde abantu babagambye ku Facebook tebakolesa halo halo wanjisebo halo halo nze gwa Hassan so yesebo Hassan nze gwa Hassan so ntiyanjagala okubuuza nija mwami wa polisi polisi ebikambwe ngekozesa bungi ngeera nga erina byembuluza balina obukambwe bungi afande nakatabukawe ninafuna esimu bbiri zokka kubanga mubuuza omuntu omu eriyo omuntu producer nkusimu halo 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 yes sebo sebo jebale kale sebo naye jebale kale sebo mbadde mbuuza wa polisi oyo era wa polisi ke mubuuza sebo tutambula bidduka kuno naye sebo tuwekyalimu okulabula oli bwe yakwata lwanga eryanda teryapa sebo yakulabulanga nti genda oteeke mu bbaluku naye kati bakwata bukwasi ne bakuweesa engasi kale olw'ensonga eyo omukulu wa poliisi oyo mbadde nsaba sirwamanya gaeresinawula sinzidde mu kibinge naye tubakyaliwo okulabula kwonna buli akukwatako akukulugunya bwe tumukuta
kankwate okay fine kankwate omuntu omundo zayika tukweyanza sebo kankwate yo mukubanga mubuzo omuntu omu okubiri temubuza sima bataya okubiri simanyi Saga tembenga nzi yokubidde bannange namune kaswali kudembe mu buzo Alo Kingdom FM Kingdom TV ko lisebo Yewe ko sebo kale sebo na yejeba kakati mbadde mbuza kanto kazo ndo wakubuze ntisenga omuntu awandika agreement nepo meeting nga ine ekitaiki oba sente oba nga ine ekintu kyalina okutotola omuntu akirizibwa okuweebwayo obudde obulala nga alina obudde mwenyini bwataddeko ye mwenyini kirimukakakasa ekyo embadde mbuuza kanso ekyo kanso nga tufunye mwambuuza kamale gaddamu ekyo nenkubaddenga mu bufunze bwabudde butweddeko weebale nnyo omukwano gwange ekibuuzo ky'obuuzizza waliwo kye bayita breach of contract naye waliwo mu ndagaano bwe baba bakola endagaano waliwo akawaayiro ke bateekamu ke bagamba nti endagaano eno ogikoze naye ng'oyita mu doctrine of utmost good faith nti ogikola n'omutima omulungi nti omuntu yenna bw'oba okoze naye endagaano togikola mu mutima mubi togikola mu bubba waliwo kye bayita specific performance omuntu yenna aba akoze endagaano alina okulaba nti akola ekyo mba mukoze eki mukanyizaako kale nno ayinza okusaba mu mutima omulungi kubanga endagaano is a civility kitegeeza okuba n'omutima omulungi yensonga lwaki abantu bakola endagaano kale mu mutima obulungi n'obugunjufu omuntu akkirizibwa okwongezayo ekiseera kati cancer fund kati ebibuuzo bingi akatabo kawedde kato kyaketaaga tulina budde bungi londamu ebisinga okuba nga byokyala byonna bikulu bwaba bananyongera obudde era kikola mu ddakiika ntono abantu beekalakasi batya mututegezeeko ensonga tukitegeere tewaliwo hijack tewaliwo bannakigwanyiza bategeeza batya batuwandiikira era netukolera wamu bangi nyo babikolera bawandiikira ni specifically muwandiikira inspector general wa police ye n'alagira ffe abali mu bitundu ebyenjawulo sinza wandiikira police ayitawo owandiikira inspector general wa police kuba ffena bye tukola tubikola ku lulwe ekyo kyekimu era netubikola kasa wabanga tewaliwo mberebezi bisinga kutabukira mu bannabyabufuzi bino abo bamugulu bali kudai naye nga talimu ate mwali tomulisooka okukwata ekiro lwaki tukwata abantu ekiro era liteeka lyavaawo eryo ekyo bakyongerako nga tebalina nabiwandiiko lwaki mutusaba identity card yeffe wano tulina national bye batugamba naye waliwo ekintu kyembadde ngoberera ennaku zino olaba n'ababbi abajja okubba ne mukwatako nga babiri oba abantu ne babatabukira ne battako nga babiri teri noogu abeera nakiwandiiko juzi ku William Street waliwo abajja ne batugumbula omuwala yali akola nga security guard ne munne kati munne n'akola omupango n'ababbi ne bakwata omuwala ne bamutta ne balinnya waggulu babbe kompyuta omu n'awanuka waggulu abapolisi bwe bajja n'agwa wansi omukono ne gumenyeka ne tuteeka ku mpingu ne tutwala amenyesa omukono temuyina kisa ne tutwala mu ddwaliro bamujjaaza nze bane mayi amenyesa omukono musibako gumu era n'afa ekyo yafiira bonna yafiira mu ddwaliro teri yali alina kiwandiiko bakikola mu bugenderevu nti lwaki tolina kiwandiiko oyinza okuba nga okikoze waliwo olulimi olubi nga totegeera bulungi nti bw'ofuna ekizibu okudduukirwa kizikaluba naye abamenyi b'amateeka bakigenderera n'olwekyo banywanyi ffe enkola yaffe bwerufu teririwo naye buntu bulamu yesibiri nti singa ofuna ekizibu tutandikirawa kati waliwo yava ku kizimbe garden stages ne tumutwala mu nakati tetumanyi yetugamba nti taata we yopiyo kati tutandikira ali mu ddwaliro yekka ali mu bulumi tetumanyi so ekyo tukikola mutojukirizamu nga tunakiddewo ekibuuzo ekyo omwana yavudde mu mabirizi n'agwa poliisi yamukutte bamututte mu kooti ababuuli bakyagezaawo okwetta bagala muyamba atukize visioni ye eyokwetta byeteeka naye ekyo nakinyoya nokinyola wiiki ewedde nakikola mu kolomu yange ekyokusatu how do we shoot to amasasi kiwanvu nnyo ekyo naye kambabule kye tuteeka okukola nti
bwe baba tusomesa okukozesa emmundu bakugamba togezangako n'olunaku n'olumu esaso tuteeka mu kyemba tukooko nga togenda kukuba kyasi tokubanga ekyasi ng'ekigendererwa kyo kutiisatiisa okuba oli serious kutta era bwe tuba tukola okugezesebwa batukuba emigo miyitirivu buli lwokuba buulu mutwe n'otabukuba naye mu poliisi ani gwe tukuba kyekibuuzo si so neyekalakasa kikalakasa nga tukuba waaki kuba ate omulimu musemateeka kukuuma bulamu na bintu tetusobola bukuma nga tukola ki ani gwe mukuba naye bwe bavaayo omutujju n'abalinga abo ate abekasese tukuba bukubi omanyi obinyumirwa wano ku TV naye bw'ogendayo okitegeera n'olwekyo waliwo letukuba amasasi mu bbanga okugumbulula bwe mugaana gayinza okuamazima lindako zinali sambala galubindi obudde naye omukuba poliisi bamu yankuba pepper spray nenziba amaaso sagala kulimba kati nkyamulaba tulina ekitongole bakiyita professional standards zinali sambala ate kino kankibagambe olina abaana ewaka sikyekyo ate somu nga bana tugambe bana bokka bayinza okulumya omutwe maama waabwe abasajja bwe basinga okunyumira nze maama abeko wakyala abakulekere olunaku olwo nolabanga ewaka wakutabudde ate ffe tuli kumpi mitwale meka ena buli omu yakuzibwa bubwe ne batutendeka n'olwekyo okusobya kubeeramu naye tubuuze waliwo enkola eruŋŋamya era ebonereza bangi nnyo abagobeddwa mu kitongole ate tubyogera banyo betukwata netutwala mu kooti temwalaba bennansana bali mu kaduukulu temwamulaba oli owewakiso ali mu kaduukulu ne ekyo ate betubaziba bagamba ate omupoliisi nakola ekyo twagala mpisa nsiiwufu twagala buntu bulamu nakola naye ate nga tuli faamu ekisembayo nti lwaki temukyalabulako ekyo kikulu traffic police erina obuyinza obusinga n'obwabalala fenna nti omuntu bwebaga nti yaziza omusango tugambe yakuta omwana tetusobola mulabula nti tokiddangamu ogwo omusango munene tulina kutwala mu kooti naye obuze bubi kati munange yali akava emasaka eri yaguze emmotoka musanyufu najja e Kampala yavugira muwano we owa trafiki n'amukwata ekyo ate kituufu bamukwata nyumirwa nnyo okutegeera ate nga siri mu uniform nange nenyimirira nensiba akawuzi k'engatto mpulire kyeboogera namuga nti sebo gwe pamiti eriwa ng'agirina ntuufu ovuddewa nti nvudde Masaka kyalo kingeeyeyeyo mu kyalo namuga sebe no wano we mukama wange mbadde sigitegedde tikalegenda naye tokola ki ye caution eyo balina obuyinza obwo naye ennaku zino mbadde mulaba abantu bafiira ku makubo abayitirivu lwaki nti tutadde nnyo okusaaga mu bulamu omuntu agula emmotoka kyamanyi okukola kutereeza temulina byajjira era abasinga okufa Masaka osanga nga yona asanyuse agenda kulaga mmotoka bafudde digana okuleka abantu basanyuse tebafudde bapoliisi abantu basaze embizi enansana afande banga mwafunye obuzibu namu tumaliriza bobudde butuweddeko ekyo netuga nti nedda tuteeka okusalawo ekyenkizo ekireeta kino kuba ne batandika okugamba oba oluguudo olw'e Masaka bwogera bingi oba bajjajja si basanyufu abalanga bagamba oba baluzimba bubi nedda recklessness butafaayo lwakibo baafa netuteekawo ekikwebweto fika salama atalina pamiti emmotoka talina bisanyizo nawe totekwa givuga sebo ekibonerezo parking wali genda mu kooti afande sibula budde kutuweddeko bannange bigwa byokya nja kusanyuka mukomezaawo twongere okwogera n'abantu bongere okututegeera era nja kusaba akubiriza program atwongere obudde ninandiko waggulu mutajjawabu njagala mbuulire baguweddeyo teguweddeeyo gamba nenjagala kukwata ku ddembe lya bulamu abetta kalabba byonna oba tukifuula ekyalwakusatu nga tujja nedda sebo afande nabanyala producer nja kukubira essimu nasaba nnyo program eno afande nabanyala kuba producer abantu bajeetaaga naye ate tujja kukola lunaku lulamba tuli kweno katundezo sibudde tata bambusibudde dina kutumidde mukyala nga nempeta ye zawano mukisani mwogere erinnya
bino bwemba nkola emirimu gya poliisi siteekamu nze bya famire nkola mirimu gya poliisi amaggwa sibula alina ku mukyala basibo ne bannyabo abalabi abalungi aba KTV twesimye okuba nammwe akawungeezi k'olwaleero tubaagaliza okumalako wiikendi ennungi nga muli balamu mwekuume mwe n'abaana bammwe musigo ensigo esinga obulungi y'ensigo ey'enneeyisa ennungi siga ensigo mu mwana wo azimbe eggwanga lyaffe okweyisa obulungi katonda abatukumbire. Okay, kati eno endowooza yange mulungi alaba Kingdom TV. Ebiseera ebisinga twekalakaasa kituufu kiri mu mateeka naye agamba wekalakaasa tategetegenewo na mwana we. Nali mawuli emyaka giseena baakuba omukazi ne bamuyiwa n'ebyenda naye ng'abaali bekalakaasa tebalinayo baana baabwe. Kati sooka oyawulewo naawe w'amawulire agasaka webanga eriyo sitoole esinga obulamu bwo genda ogasake mu ngeri ng'osembera balina emundu emundu etta nze nali siina galubindi bankuba galubindi mintu y'amabira kawono banzite bankuba tiya gaasi nenziba amaaso kati nange sizaagala bekalakaasa kulungi ate kubi. Kati yawulawo obanga eddembe we lisinga obulamu genda bekalakaasa. Mukwano gwange nnyo maama Mbabazi nga teeka ya public order yali kwata mayo ya mukwata toka yali kwata kale doza enkya ku makya ku saa 2 tugira mu program yagira batatu tugira mumaseyo mugirabe. Nze Raymond Kazwe kityo musule bulungi ate mweraba. This is Kingdom TV.